tutegeerera ng'ate bwe twagala tutegeera nabo tebategeera. Balaba ku mikutu wano mukola gwa kuvuma, oli avuma tannawulira, awulirako ekigambo kimu n'avuma. So I am asking myself, who is this man endowed with knowledge nga Mwami Museveni? Alina obugumiikiriza emyaka gino gyonna, ng'omuwala oli omulungi kaalaala akola effujjo lye lyonna, akola ebintu byonna by'akoze naye ng'asirise. Alright, omulungi ali ku lutimbe lwaffe gaggadde olwa SML News Yugi, ntwaniriza nnyo nnyini ddala. Oli otya nno yonna gy'osinzira okutulaba. Weebale kutugoberera, abali ebweru w'eggwanga, abali mu Uganda yaffe, na mwenna abasinzira nawe musinzira. Mbaniriza olunaku lwaleero lunaku lwa njawulo nnyo, kubanga era nkimanyi nti nammwe kye mubuuza. Mu myaka gyange gino 48 gye nnina mu nsi, kyako kwe natandikira okutegeera olunaku luno olwaleero. Bwe nyambadde ku t-shirt eno eriko ekifaananyi kya Yoweri Kaguta Museveni, mutabani wa Amos Kaguta ne mukyalo Esther Kokundeka nga bonna bagenzi. Gwe mulundi ogusooka kwambala ekifaananyi ky'omuntu. Emirundi egisinga obungi sambala bifaananyi by'abantu, sambala lugoye luliko kigambo kye sitegeera. Ndaba nnyo abantu abambala ebigambo namwe mutera bikuba, olina ayambala ekigambo oluusi nga kuliko na kivuma naye ng'ayambadde. Saati eno y'eyokubiri t-shirt gye nasooka okwambala ng'eriko ekifaananyi ky'omuntu, yaliko ekifaananyi kya Dr.Kizza Besigye. Eyo nkyagirina t-shirt eyo. Olwaleero weesoose okwambala Yoweri Kaguta Museveni olw'ebigambo bye njagala tunyumyeko. Abantu bonna abatatwala budde kubeera serious mu byabufuzi bavuma n'okuvoola Yoweri Kaguta Museveni. Wabula abantu abalina amagezi, naddala ennaku zino ze tulimu, balina ebibuuzo bibiri ebibatakuza obwongo. Ekimu ku byo kwe kubuuza, ffe basiru? Omuntu omu atufuga atya? Bakozesa kigambo kukalakata. Atukalakata atya emyaka 40 nga tetwenyeenya? Kati juzi yalayidde atwongereko emirala 5 abe nga atufugidde emyaka 45. Kyokka era waliwo n'amaloboozi agatandise okuvaayo nga gagamba nti kasita 237 ng'akyassa ategeera ng'ayogera ne ku ballot eya 2031 ajja kubeerako. Mukwano gwammwe ennyo Moses Bigirwa General yakyogera sabbiiti ewenaga nti Museveni ku ballot paper ya 2031 ajja kubaako. Tewali nsonga yonna lwaki omuwakanya kusinza ku byolabye, tewali nsonga yonna lwaki ogaana, kuba kisoboka. Naye ekibuuzo ekyo ekyokubuuza engeri Museveni gy'asobodde okutufuga oba otukalakata okuva mu 1986 n'okutuusa olwaleero, ng'ebirala byonna bikyuka, ye y'atakyuka, toyinza kibuusa maaso. Ye mugeze nnyo oba ffe basiru ennyo? Nabagamba lumu ku TV yasanyuka ne baga nti bw'oba oyagala okulwana ne Museveni
olina okumutwalanga essomo course unit omwetegereze bulungi mu njogera ebigambo enkozesa y'ebigambo entuula n'entambula endyaye kyokka kyotasobola kutegeera yendowooza ye kyokka era bw'oba okiwadde obudde osobola okukiteebereza. Kale ndi ku kategore eyagala okuga nti Museveni si musiru. Bw'abanga ye buli kiseera asobola okutuvuga okututwala gy'ayagala ng'akikoledde emyaka 40 atweyongezaamu n'etaano giwera 45. Museveni mugezi. Museveni yeetaaga bugalo. Museveni yeetaaga omukubira mu bugalo okwebaza Katonda olw'amagezi ge yamuwa. Nkimanyi nti abawakanyi bonna waliwo ne yamuyitanga fala yagamba mwana oyo kawuboyi mwana oyo kawuboyi taliiwo oyo mwana oyo kawuboyi fala mwana oyo kazende fala. Ku babiri ku kawuboyi ne fala n'omunene yali amuyita kawuboyi kuliko ayina emirembe n'atalina. So mbadde ndowooza nga mwenna mugobera ebigenda mu maaso saawa eno kubanga focus eri ku Uganda. Bannayuganda batadde focus ku sipiika wa parliament omukyala omubalagavu mulungi kaalaala Anita Among abadde amema obumemi buli ku mukolo kwabira yasinga okunyirira n'okunyuma yasinga okubeera n'ekyambalo eky'ebbeeyi eya waggulu ku buli mukolo. Nze njagadde nzigye focus ku Anita Among gizze ku Museveni. Museveni akola atya ebintu bye? Kubanga ebintu byonna bye balaga nti Anita Among byakoze tebikoleddwa mu lunaku lumu, binene n'ebikoleddwa mu bbanga lya myaka 4. 4 years of Anita Among as Deputy Speaker and Speaker of Parliament of Uganda. My mind is asking, how patient can this man called Museveni be? Era ne kuffe ayina obugumiikiriza obutwala omuntu process by process n'omuleka yenna naggwayo n'osituka mu kiseera nga tewali nayinza kukunenya kugamba nti kyewakoze kibi, wabula nga buli muntu n'abatakwagala bali ku sayidi yo. Ab'opposition bwe bagamba nti mutwale obudde okustadinga Museveni tebaagala. Balowooza nti gwabagamba walya oyagala Museveni owagira Museveni, naye ate Museveni atwala obudde okustadinga abantu b'opposition. Mu bbaluwa ezikyasembyeyo waliwo ebbaluwa mwami Museveni gye yawandiise ng'ayagala kaliisoliiso anoonyereze ku bigenda mu maaso okwetula office parliament n'office ya speaker. Yayogedde ku bantu be tubadde tulowooza bulijjo nti tabamanyi. Abantu abali mu gavumenti ya Museveni be babadde boogerako boogeza nti those are haters, they are agents of foreign countries. Jabbawa babiri. Museveni mu bbaluwa ye yayogedde ng'agamba nti yagoberera bulungi parliamentary exhibition
oba mugijjukira Parliament Exhibition eyakulirwa Agatha Atuhaire ne Dr. Spire Ssentongo ow'e Makerere omukubi w'obukatuni abaayanika Paalamenti eno ne booleka obulyake bwayo n'obubbi ne bagisensebula. Wabula oluvannyuma abali mu gavumenti ya Mwai Museveni ne bakola gwa kubatiisatiisa kubakonjera na kugamba nti abo bakolera bali. Wandibadde olowooza nti abaajerega oba okuvola Spire Ssentongo ne Agatha Atuhaire owagora baali bakolera Museveni. Museveni bwe yawandiisa ebbaluwa kugamba kaliisoliiso abe n'okunoonyereza kwakola ku Paalamenti n'enzukanya y'emirimu, yabadde ajuliza ripooti ezo eza Parliament Exhibition, Dr. Spire Ssentongo, Agatha Atuhaire n'abalala. Kino nno kitegeeza nti ebintu byonna Museveni ebimwogerako obubi n'ebirwanyisa gavumenti ye abiwa obudde obistadinga nga tafudde kwani gwe bivuddemu. Kyokka ate bano abamuvuganya bo baga nti mutwale obudde mu stadinga enkola y'omusajja ono, tebaagala kukiwulira. Kale njagala mbere ku record nga nkakasa ebigambo bya Dr.Kizza Besigye bye yayogera edda nga tukyali wamu interview, naga nti Yoweri Museveni mugezi, era naga nti ensobi abamuvuganya bonna gye bakola kwe kumukkakanya to underestimate Yoweri Museveni. Era Dr. Besigye mu kunnyonnyola okuwanvu yaga nti Museveni mulungi nnyo mu kulowooza ebiri mu maaso g'abalala, thinking ahead of others. Ye bw'agamba kikulu nno nnyo okukirowooza, thinking ahead of others. Si kyangu wansi bwoti, kitegedde, si kyangu bwoti, kisobokera ddala omuntu okuba nga alowooza ahead of others. Si kyangu kuba emirundi egisinga obungi ffe tubeera ku lububi lwa buugi luno. Kafeero yaga nti tolowooza nti kasitolaba olububi obuugi buba buwoze, si buli lububi lwa buugi nti ebeera mpole. Nedda, oyinza okulowooza nti buwoze n'opakusa omumwa kubanga oyagala kusika buugi, olowooza nti buwoze, olubi luba kungulu buba bwokya. Dr. Besigye yaga nti Yoweri Kaguta Museveni ayina ekirabo ekyokulowooza ahead of others. Kyokubiri, Dr. Besigye yagamba nti Yoweri Kaguta Museveni ayina ekirabo ky'okusoma abalabe be mu ddakiika entono ennyo. Bw'omutula mu maaso kimutwalira obudde butono okutegeera bw'ofaanana n'ekikuleese, ky'osobola n'ekyotasobola, obugezi bwo, obutta bwo oba obusiru bwo. Ndi ku bigambo bya Besigye yawangaala ne Museveni, yali omusawo we, amuvuganyizza emirundi ena nga tava katale, relentlessly, togera mu Luzungu, tamutaasa tassa mukono. Dr. Besigye era agamba nti Museveni alina obugumiikiriza obutasangika. Ebigambo ebyo bwe yabyogera okusooka, bannaffe ab'obwongo obutono mu NRM baabibuukira
kati mulaba musajja naye akkiriza era akkiriza musajja mugezi tebaategeera Besigye yali annyonnyola. Dr. Besigye yali ayagala kugamba abavuganya Museveni nti bwe muba munaamulumba tulina okumanya amaanyi g'omuntu. Musajja omuwandiisi w'ebitabo nakinku ate omugezi ayogerwako ennyo bamuta Sanzu yawandiika akatabo ke bayita The Art of War, enteekateeka y'olutalo olulwanibwa n'oluwangula, The Art of War. Agamba nti kikulu nnyo nga tonnatambaala muntu yenna okwetegereza amaanyi ge we gali, the strength of your enemy. Take time to study the strength of your enemy. Kuba bw'otayiga maanyi ga mulabe we gali oyinza okusaatuuka obusaatuusi bakkubirayo. Sanzu bwe yali awandiika akatabo k'ak'entalo yaga nti ogwo gwe mulimu gwa komanda aduumira olutalo, kutuula n'abeera ne kapeeni n'awandiika, naye omusajja ono gwe tulumba atusinza ki? You write that down. So Besigye ndowooza nsonga lwaki Museveni amutya nnyo, amanyi Museveni n'ennwana ye n'enkola ze. Ate Abaganda bano baga nti gwe mwabbanga naye wakusula emiryango teweebaka. Amanyi mwali babbi mwenna, mubbi munno n'akukyalira n'ogenda mu kisenge n'omuleka mu ddiro ng'okimanyi nti mubbi mwabbanga naye. Kizibu nnyo okwebaka otulo kyakubanga olowooza nti watyanga nange yerabidde nti ndi munne nanziba. So ebintu bibiri ebibadde mu Uganda byenjagadde okukujjukiza okwongera okulaga nti Yoweri Kaguta Museveni ono bwe tutaatwale budde bumusitadinga ne tumuyiga ajja tubeera muzibu okumulwanyisa. Kantandikire ku tteeka ya sovereignty bill. Jo wano badde bayisa etteeka eryo ya sovereignty bill, abantu baayogera ebintu bingi. Musajja genda kulemesa abantu abaleeta wano ssente, kati kale olaba amakanisa badde tufuna obuyambi, kale olaba abantu abaleza wano obuyambi. Sirabangako bantu ba Uganda nga bakwatagana ku nsonga nga bwe kyali ku tteeka lya sovereignty bill. Era bannaffe abataputa bagamba nti abantu 96 ku buli 100 baawakanya etteeka eryo. Museveni bwe yavaayo okuwandiika yagamba nti nze nawandiisa ebyo nti abaleeta abagabira bannaddiini ensimbi tuzirondoole tubagaane, nti nze ŋŋaana abagabira abaweereza abantu baabwe ensimbi okuyamba famire zaabwe. Naga nti eryo etteeka si lye nawandiise. Nagezaako okunnyonnyola erirye ne bakendeeza bye bali bakendeeza, etteeka ne liyita. Abantu abasinga obungi baalowooza nti etteeka lya sovereignty bill Museveni yali ayagala liyite ng'anoonya Bobi Wine. Bangi bwe baayogera. Era Bobi Wine ajja bakoze ensobi muntu omu. Etteeka lino lyali lirondoola omuntu yenna asinziira ebweru n'ayagala okudobonkanya enzukanya ya gavumenti wano, n'abo abasinziira ebweru ne baweereza wano ensimbi okuvujjirira abo abayinza okutabangula gavumenti. Simple about money from foreign agencies. Bali ne bagattamu akantu nti etteeka lijjagama n'omunnayuganda ali ebweru ajja kubanga foreigner. Museveni n'agamba nedda, si kye nabadde ŋŋamba. Bwe bamaliriza okusolooza ebifa ku Anita Among, motoka ze yaleese Rolls Royce
ensimbi ze baga nti ze bamusanze nazo nga si za wano. Syndicate gye baga nti gyabaddemu eyabaleeta wano ensimbi ze bayita money laundering, okuyingizamu n'ensimbi mu bukyamu. Ne batuleetera etteeka nti waliwo omuntu gwe baakwata ne bannayuganda simanyi lwaki batwala nga bwe twagala. Batubuulira nti waliwo omuntu eyayingiza wano ssente $10 million, $10 million. Wabula omwana asolooza emisolo wa URA ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'agamba zino ensimbi ennyingi bwe ziti eziyingira mu bikonteyina bwe biti mu bipereti zimenya amateeka. Abantu ne bagamba omukyalo oyo omuwala, ne bamugamba nti ensimbi ezo alina kubeera nga so money laundering, okuyingiza mu Uganda ensimbi mu bukyamu oba okuyingiza mu Uganda ensimbi ng'ekigendera kyazo kutabangula wano. Omwo mwe mwava omukyala gwe bagamba eyagamba nti bayingiza $10 million ngeri emenya amateeka. Ne bagamba omuwala oyo asolooza emisolo nti katukuweeko $2 million, leka ensimbi ziyitewo. Omuwala n'agaana naga nti kale katukuwe $3 million ensimbi ziyitewo. Omuwala oyo era n'agaana. So sabbiiti ssatu eziise twali tucelebrating omuwala oyo naga nti mukyala nga w'amaanyi nnyo. Of course waliwo n'abamuvuma baga nti ate oyo musiru nnyo, alifa bwavu, abeera atya ng'agaana ssente, tekisoboka kubanga bwe bityo lwaki agaana ensimbi. Nakati abantu bakyebuuza, munnayuganda kyagaana bribe y'E3 million nga bamuwa ka kickback naleka ensimbi ziyitewo. $1 million ezo 10 baga nti baazikwata ne basola mu Bank of Uganda. Ziyingira zitya, gye zaava tewali amanyiyo, tetwabibuuza kuba Bannayuganda babuuza bitono ne bavaawo. Naye zagenda Bank of Uganda. Yali njagala kubabuuza nti kati ezo ziba ziyingizibwa zitya. Bank of Uganda ebala nti erina kye yatunda ebweru ziyingira, but the money came. What Ugandans did not ask is whose money was this one. Ensimbi zino zaali zaani? $10 million ezayita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga ziyingira wano mu Uganda ne zikwatibwa, zaali nsimbi zaani? Mukyabuuza nannyini nsimbi era mwagala naye nze kubanga badde tebamwogera, aba URA tebamwogera, gavumenti temwogera, boogera ku mukyala yagaana bribe obutakkiriza nsimbi ezo kuyingira wano. Bamwogerako, bamutulaga ekifaananyi, bamwogera amanya ne gy'akolera, twamutendereza, naye tewali ayogera nannyini nsimbi zino. Ensimbi zino zaali zaani? Kale Yoweri Kaguta Museveni amanyi nannyini nsimbi. Museveni amanyi nannyini nsimbi ezayingira, the $10 million. Amanyi ne we zaava okujja wano. Era mu kuyisa etteeka lya sovereignty bill, $10 million okuyingira kyali kimenya mateeka, especially nga tezimanyiddwa gye zizzeemu, teba twasubudde mwanya ebweru ne bazituwa. So olw'okubanga akimanyi yava asirika annannyinizo ne banguwa okuyisa etteeka lya sovereignty bill ne baliyisa. Museveni ku lw'ebbalaza etteeka litaddeko omukono litandika okukola.
n'amanya nti eyayingiza miliyoni za dollars 10 ayinawo n'endala. Oyo ne basanze n'ensimbi mbadde mulanga basokolayo ensimbi enzungu zebaagala obabuuza nti zajja zitya, ani yali azikuwa? Oba wali oleese emmotoka nga ya biliyoni ng'ate twagamba nti ensimbi ezinaasemba okuyingira ennyingi zinaabanga miliyoni 4, kale kakabe kawumbi zino zaayitawa? Era kasita banannyonnyola enzija yaazo, oyo yayingiza ssente ezo ennyingi nga bwe mubiraba kati, yagenda okusooka okusibwa n'okuvunaanibwa wansi w'etteeka ya sovereignty bill. Lwaki ngamba nti Museveni mugezi? Mu kuleeta etteeka lino, paalamenti yayisizza etteeka, ne sipiika yakubiriza olukiiko nga baliyisa, ne baminisita abaali boogera, nabwe mwenna abagenda mu paalamenti okuwakanya etteeka, temwamanya ani Museveni ge yabadde anoonya. Bw'obanga n'olwaleero totegeera ani gwe yali anoonya, ng'okyaloza nti yali anoonya Bobi Wine, gwe yali anoonya abadde ayingiza wano ssente enzungu mu bungi mu ngeri emenya amateeka. Bw'oba tonnamutegeera, tojja kutegeera. Oyo ye Yoweri Kaguta Museveni. Oyinza okugamba omuntu oyo talina magezi. Tunuulira amagezi ge yakozesezza ng'abo bennyini etteeka be ligenda okusiba be baliteesezzaako, be baliyisizza, ne bamala okuliyisa n'ateddeko omukono, kati balinze kuvunaanibwa mu tteeka eryo lyennyini lye baayisa. Waliwo omusajja omugezi baali bamuyita, yali Musoga, baali bamuyita Wilberforce Nadiope, atali ono aliko kati, nino ze yali jjajjaawe, naye yaliko mu gavumenti ga vice president, ne bayisa etteeka ng'ali mu gavumenti. Etteeka eryo ne limukwatirayo, ne bamusiba. Batugamba nti bwe bamusibira mu tteeka lye yayisa, ne batuuka okumuyimbula, okumuta. Bwe baba bamutadde embu, munnamawulire n'amubuuza nti owulira otya ng'etteeka lye wayisa ne gavumenti gye wayagala bwe bakusibidde, bwe bakuvunaanidde, kiki ky'otaamanya? Nadiope, kimu ku bintu ebimuyisa omugezi, n'adda munnamawulire oyo n'amugamba nti mpaawo muleeyi yalengera yajja. Mpaawo muleeyi yalengera yajja, meaning there is nobody tall enough to see the future. Tewali muntu muwanvu, nti olw'okuba muwanvu nnyo alaba ebimuli mu maaso ebinajja enkya na luli. Yoweri Kaguta Museveni ono gwe mbagambye olwaleero nti lwe lusoose okumwambala, sagala kwekomintinga nti lwe lusembayo, naye mwambadde because I wanted to demonstrate a point. Musajja mugezi, eryo etteeka n'alimaliriza. Ngenda kuwaayo 2. Betikamya nga kaliisoliso wa gavumenti n'agamba nti ayagala kutandika kwetegereza obulamu bw'abantu, their lifestyle. Bayingiza batya, basaasaanya batya, beeyisa batya, gye yayita lifestyle audit. N'ayita olukiiko, ndowooza mulujjukira, lwali lw'amaanyi ddala. N'ayogera Museveni bwe yasituka Betikamya, bw'onaalondoola obulamu bw'abantu n'engeri gye beeyisaamu n'ensaasaanya, ababbi bajja kutya wano, babbenga ensimbi wano nga bazitwala ebweru. Ekyo kijja tukosa. Aboogera bonna nabawulidde nga boogera ku Yanita Among
Anti Museveni ye mubi. Betty Kembo yamugamba nti alondole ensaasanyo y'abantu yagamba ababbi tewalemesa okuziteeka wano bajja zitwala ebweru. Era abamu balowooza nti Museveni ku olwo yali awagira bakenuzi abalyake ababbi. Nedda mbadde nkirowooza kanengani Betty Kembo yayagalira okukola lifestyle audit. Wali tewali tteeka likugira muntu kufuna musimbi bweru nga bwe kiri kati, nga kitegeeza omuntu asobola okutya wano n'addukira ebweru n'akolayo by'ayagala. Museveni yamaze okuyisa etteeka nti kati bw'obba wano ensimbi n'ogenda ozikozesa ebweru, ekyo kyangu. Wabula eriiso yalisadde kuziva ebweru okuyingira wano. Kitegeeza tokyalina bw'obba nsimbi genda kukolera bweru naye ng'oyagala ziveeyo zidde wano. Now you can do your lifestyle audit. Kubanga abalina ebyobugagga eby'amaanyi wano kati tebakyasobola kubiddusiza bweru. Kuba baagala gaggawalira wano, gaggabalira bweru, eyo babeera baavu, naye bwe bakomawo wano ne babeera bagagga. Etteeka lya sovereignty bill lyansalinga gwe lyali linoonya si Bobi Wine. Era etteeka lya sovereignty bill after around 2 years lyanukudde Museveni kye yagamba ku lifestyle audit. This is what the man was saying. Kati bw'oba olina ekintu kyebweru ekyebbeeyi ennene ekya ssente nnyingi nga Rolls Royce, bw'eba ejja wano ejja kutunuulirwa nnyo. Evaawa, ani agikuwadde, ng'ayagala ki, mukolagana mutya, byatambudde bitya. Naye njagala ojjukira akaseera Museveni mwakoledde ebintu bino nga tubyogerako lukwakwayo ne bannammwe aba opposition be muyita abagezi nga boogera bwogezi nga tebabirowoozezzaako. The time it has taken n'omusajja kati waalagira nti etteeka lino yali ayagala bino. Waliwo n'abatannakikakasa. Ensonga lwaki njagadde okyogera tukiwulire nti etteeka omusajja ono okulisindika be yategedde nga bamanyi nti bajja bakwata ebintu ebiri bweru, baapakusema nga obbireeta wano. Mu kupakuka amangu obbireeta wano, omusajja etteeka amanyi kati weeriri kwe kubabowa. Mpulira mutendeza sente ze basanze kati bali mu tteeka lyennyini. Etteeka lino ligenda kusooka kulya eyakubiriza olukiiko olwalikola n'okuliyisa. Obugumiikiriza obwo Museveni bw'alina n'okulengerera ewala ansa gye yawa Betty Kamya lifestyle audit kati ekola. Kubanga abalina ebyobugagga eby'amaanyi kati tebasobola kubiddusa bweru. Bwe babiddusa ebweru tebidda. So gavumenti ya Museveni yajja eriiso ku nsimbi ezifuluma. Fulumya buli kyoyagala. Naye okujja ng'ogenda gaggawalira eyo, okuzijja eyo okuzizza wano kigenda kuba kizibu. Kati eriiso liri kuziyingira wano. Gamba nti eziyingira bwakugira eziyingira ensi teyavuwale ne Governor Bank of Uganda bwe yalowooza ne mumutendereza, naye teyamanya musajja kye yali agoba. Nze nkiraba kati. Nagamba bannayuganda nga tutandika okunoonya akaluko bwa sipiika, genda ku mukutu guno gwennyini ogwa SML News Yugi, guno gwennyini nga tutandika omwezi oguwedde ogwokuna.
shows ezaali zitandika nga zoogera ku wa speaker n'ezimu temwaziraba nnyo naye mbasomera abantu abali baagala obwa speaker bwa parliament ya Uganda. Mwalimu Pasis Namuganza, mwalimu Lydia Wanyoto, mwalimu Norbert Mao, mwalimu obona omulala ani ne Jacob Oboth. Naye mbagamba nti Museveni tayinza kuwa Norbert Mao bwa speaker. Wabula Norbert Mao bamulese ng'omutamiivu ku lumbe bw'abayamba ng'atamidde ogamba ku mwawule afunze ku bigambo bye enkuba ereme basanga ku lumbe. Mubiraba bino bulijjo. Ffe bwe tugenda okuziika nja babuulira abaawule batera okulwisaawo emikolo gy'okuziika nga temusobola muga nti wange twavudde wala yanguya ak'enkuba tetusanga. Kye tukola tukwata ensimbi ne tugulira omutamiivu ono akawalagi bwe kamukwata nemuga nti gamba oyo mulumbe. Era omutamiivu bulijjo mbalaba nga bajja ne boogera omwawula tukulekera omulambo guno genda kugulya. Abaawula abasiru abalowooza nti mutamiivu yayogera baddamuga nti sebo twaze kuziika ono lwe lunaku olusembayo awulira nga aluddewo ennyo osobola okugenda byogere kati naawe olumu tuli kulaba ewuwo woliba ofiiriddwa. Omayo oyo omwawule muwutta abadde alowooza nti mutamiivu yayogera. Omutamiivu aba ayogerera ffe abalamu b'olwisa b'omalira obudde kuba omutamiivu wa ku kyalo okutalina jadda naye ffe abazze okuziika nga tuva wala ffe twagala okugenda tusirika busirisi ne twefuula abatabimanyi naye omutamiivu ono abeera waffe. Ne Norbert Mao bw'atyo bwe yaleetebwa kubanga ebigambo by'abadde ayogera ku Anita Among wabadde tewaliwo omuntu alimu NRM asobola kubyogera nga mulina okupangisa omutamiivu nga talina kyafiirwa abyogere. Era Norbert Mao agenda kusasulwa omulimu gwe yagukoze bulungi agumaliriza ng'ayogedde. Naye nababuuza nti sipiika awulira Museveni ne Norbert Mao awulira Museveni. Lwaki Museveni takubira Mao muga nti owange va ku sipiika wa palamenti lwaki oswaza gavumenti yange bw'otyo sirika? Ke yabaleka bonna ne boogera nze ne mmanya nti wano waliwo ekiyita. Genda obirabe. Ne mbaga nti Museveni Anita Among si gwe yayagala kuba sipiika. Museveni yayagala Jacob Oboth yaba abeera sipiika ng'Oulanya afudde. Anita Among n'amusinza amagezi mu ddakiika eyo n'adduka sipiidi. Museveni yalita olukiiko ku lwa bbalaza ng'ayise caucus ajja abagaye nti jagala Jacob Oboth. Ku lwokutaano Anita Among n'abaako ensimbi ze ababaka ba palamenti bonna abo babaddeyo ne bateesa akakodyo batambuza bigere okuva ku palamenti ogenda ku Hotel Africana nga bangi bwe bati. Naye ng'ekibatutte ku Africana ki? Waliwo okulya, waliwo okunywa, waliwo okufuna obukadde 10,000 ku olwo nga nti bo bagenze kwendoosinga Anita Among. Museveni baamukwata n'aweya bagenda okwendoosinga Anita Among. Obudde tewali. Ate jjukira ng'etteeka ligamba tebaziika Jacob Oulanya nga tebanalonda sipiika mupya. Ab'eggulu balinze baziika ddi omuntu waabwe? Omulambo guli ku ngulu, gwanga liri ku bunkenke, tewali budde bukuba campaign. Omukyalo ono omuteeso kwano gwange n'ayitaawo mpola n'afuuka sipiika. Ekigambo Norbert Mao kye yakozesa nti accidental speaker, a speaker who came to parliament by accident, tekyali kigambo kya Mao, kyali kigambo kye yamutuma nti mutamiivu gwe nywa akawala gikano omwawule genda omugambe bwoti. Era Mao tana kyatayogedde. Kati mwogera kati Mao asirise mwogera kati wololo byetulabye omukazi ono bulijjo bwati. Mao yabitandika asirise. Tanagambako nti ayagala nabwa speaker. Talina mukubulwa nagamba nti nze mbadde mbusaba muleta muti ate Jacob Oboth ng'ali tulina endagaano. Mao yasirise dda.
because the mission is accomplished. Abantu ba Uganda tuteekwa okufuna obudde okwetegeerera. Twagala nnyo abantu tutegeerera ng'ate bwe twagala otutegeera nabo tebategeera. Balaba ku mikutu wano mukola gwa kuvuma, oli avuma tannawulira, awulirako ekigambo kimu n'avuma. So I am asking myself, who is this man endowed with knowledge nga Mwami Museveni? Alina obugumiikiriza emyaka gino gyonna, ng'omuwala oli omulungi kaalaala akola effujjo lye lyonna, akola ebintu byonna by'akoze naye ng'asirise, ng'agumiikiriza. Waliwo abantu abatannamanya nti eggwanga lyaffe libadde ligenda kugwa. Our country was about to collapse, and it was going to collapse on effects of the actions of people within government itself. This Museveni man n'agumiikiriza, bamugamba gundi yayise mwana opposed, baggalidde bagenda omwesimbako, bonna tebakkiriza genda, ng'alinga atawulira. Gundi najja n'atambula olugendo lwonna, buli kulale babeera n'omukyala, yamukuba obwama, yafukamira waali, yamusemberera, nga Museveni asirise, agumiikiriza. I admire this man called Yoweri Museveni. Singa kisoboka bwe yandibadde agenda kuba nkimanya ajja genda ngamba okufa, naye lwe baba mpeeko ku bwongo bwe ntabuletabulemuuko nfuneko otuzzi, sikyasobola kukkiriza n'abalowooza nti Museveni munafu oba musiru oba talina magezi. Nedda, bw'abanga obusiru bwe buli wano, ffe basiru. Emyaka 40 ng'omusajja atukalakata, yayongeddeko emirala eki, bw'agimalako ayinza n'okweyongera aga, kubanga Museveni ajja kuwangaala. Kitaawe yawangaala, soma ku myaka nnyina kwe yafiira ne kitaawe, ate nga bakulira mu mbeera mbi, Museveni ali mu mbeera nnungi. This man is endowed with a brain. There are not many Ugandans have found who are like him. Abantu abasembera okutegera kwa Museveni bennaakalaba. This Mauna assessment mujja kukola bye mwagala, bennaakalaba aba reasoning somehow close to Yoweri Museveni bali babiri. Omu ye Dr. Besigye. You cannot, anybody who underestimates Dr. Besigye's reasoning capacity is an idiot. Era ye Museveni akimanyi, kyava amutambulirako bw'atyo. Ne bw'aba teyesimbye mu kalulu n'amutambulirako. Era ye ateesimba okuba president ali mu kkomera. Eyeesimba okuba president ali mu America. Atali ku ballot paper. Nula abantu bano nga bazunga, oyo bikwase gundi, babikwase with that kind of dense brain. You don't take time to say this man ajja genda oyo cowboy, mwana oyo fala talina kyamanyi. Fala ali wano, omugezi ali bweru. Mwagala biwulira naye tulina okubibagamba kamunaategeera. Omuntu omulala yali ayogeddeko ne mufunamu impression nti ayinza okuba nga alina amagezi. Kiriza tugamba Museveni yaliyo Drake Lwaboogo, naye abamumanyi baŋŋamba nti wadde nga alinga alina amagezi, alina omutima mubi. Nga nti baŋŋamba yavuna okubanga tomanyi musajja oyo alina omutima mubi n'ebirala simanyi. I've not tried him on that. Kimanyi nti alina ate amalala mangiko. Museveni abantu bamulaba n'abatategeerekeka. Mbeera n'abantu nga babuuza Museveni addira atya abantu nga full figure n'abafuula ba presidential advisor be. Do they actually advise the president? No, they don't advise the president the way you think. Naye waliwo awantu nze wesobola genda. Mpulira mu Kampala muno mulimu hotel y'abamalaya mbagita Best Hotel. Bwebeera mu bamalaya emisana n'ekiro. Ngambye embu.
baga nti bw'ogiyingira buli alingira munda osanga abantu bali bwereere mbu kati eyo singa oba oyagala okumanya ebifaayo toyinza kutumayo muyanga naye ati waliwo asobola okugendayo. Now when you need that constituency you deploy a likely mind character to get you that one. So for today njagala kubayita mwenna bannayuganda to celebrate this man called Yoweri Kaguta Museveni. Yataasiza eggwanga lye nga ligenda kugwa nga bulijjo asirise n'alinda abantu ne bamalako ekisanja kyabwe ne balayira. Bannange simanyi gundi waali kubanga nze singa nze ndi gundi oyo waali badde ngamba abantu ku byendaba ne gye mbadde n'endaba byendaba singa nanywedde dda obutwadda pozi nga bundi wala naye nga ninawo omukisa singa nabunywedde dda. So for today in this wonderful t-shirt here, this t-shirt was donated to me by somebody called Basasha. This one, it's called, I think it's called Edmund Basasha. Weyagimptonera sajambala. Today I put on this t-shirt to celebrate the brain, the resilience, the tolerance of a man called Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. I think it was a blessing to have this man for the time we have had him. It is not time to fight Museveni. It is simply time to appreciate him as we prepare for who will come next. But the search of who comes next is complicated. Teyetaaga kupakuka, teyetaaga kukyamuukirira. It requires critical minds to see and pray to God that the successor of Yoweri Museveni will be at least 40% of Yoweri Museveni for God and my country.